Uganda ejjuddemu abeewulira ebyanyi bawamba abantu ate ne bakyewaaniramu. Omuganda n'agamba nti atatya musajja munne tawangaala, gwakitegedde gamba nti amiina. Tosobola kwagala beebweru nga tosoose kweyagala. Era ngamba Abaganda bulijjo saagala muntu ajja n'angamba nti bano bagundi tebakwagala, bakwagalako. Abaganda mweyagale, abalala bajja kutwagala bwe banaalaba nga naffe tweyagala. Wali ogenzeeko mu maka nga waliwo embirigo watuulika, naye bw'ogenda mu maka n'osangawo eddembe toyagala kuvaawo. Akamere okalya ne kakukka bulungi. Kye mbagamba mu Buganda ffe okwagalana. Bannaye njogera Luganda, njogera Luswayiri. Anyiga ekisajja biki abantu bamalira obudde mu ebyo. Basebo ne bannyabo tewali kyabulabe kye tulina mu mulembe guno ng'okwesittaza abaana. Kye kimu ku bimazeewo obuntu bwaffe. Mpulidde omutaka Namwama abyogerako anyiga ekisajja biki abantu bamalira obudde mu ebyo ne batuuka n'okwesittaza abaana. Eri kintu kyabulabe nga kwesittaza baana mu nnono ne bw'obeera nga oli mu bya ddiini. Abakristo okwesittaza omwana omuto kibi kya saakiririgo. Mu buwangwa oba oyagala omwana alalambale afuuke ekisassalala mwesittaze. Byonna biva mu maka. Anti oyagala simanya maanyi ga kisajja, simanya biki ebyo byonna. Ogenza okwesittaza abaana musula luusi mu mizigo. Omwana anaaba wa ngeri ki? Nsonga nno nkulu ekyenkanidde awo temukiyita kyakuseka busesi. Temukiyita kyakuseka busesi. Era neebaza omukubiriza n'olukiiko lwe abateeseteese omusomo guno n'abagenda otusomesa tubeebalizzaawo. Laavu ezaala laavu. Waliwo omuyimbi bamuyita Sophie Nantongo agenda nakukola ekivulu yayimba oluyimba nti laavu ezaala laavu. Akayimba mukamanyi. Kirabika abeeno be basinga okukamanya. Laavu ezaala laavu. Sophia Nantongo agenda nakukola ekivulu.